Gavumenti ya Uganda abakugu bagitadde ku nninga okukyusa ebigorerwa mu kusomesa ebimanyiddwa nga curriculum okusobozesa bannayuganda okuvuganya mu katale k'emirimu mu nsi yonna. Omu ku bakugu bano agasseeko nti okusoma okw'ebitabo n'ebiwandiikibwa nga si kwa kukwatako ku mirimu na mikono kirese bannayuganda bangi nga tebalina bukugu n'emirimu gy'omu mutwe ekivaako bangi okumaliriza nga bafuuse bannambalujega. Infrastructure facilities available for a student where the student can develop. For a student about education, the student is there equally needs recreation. Omukenkufu Davalgard agamba nti abayizi balina okusoma ebintu byombi eby'amagezi n'ebiwandiike mu kibiina kubanga bino byonna bitambulira wamu ne bisobozesa abayizi okutikkirwa n'amagezi wamu n'obukugu obw'enjawulo. Paul University ereese omwoleso ogw'ebyenjigiriza wali ku Sharing Hall Nsambya n'okulaga ebyenjigiriza ebya waggulu eby'omutindo ebiri mu ggwanga lya Buyindi tine wano munyaffe Uganda bisobola okukolawo. Embeera y'ebyenjigiriza mu Uganda abantu bangi bazze bagiteekako essira wabula ng'ebisinga obungi byogerwa abantu aba bulijjo ko n'abamu ku bayigisa abali mu bitongole ebikwatibwa ku nsonga z'ebyobuyigirize naye ng'ebiseera ebisinga obungi ku byogera bitono nnyo ebiteekebwa mu nkola. Kaakati ky'ekiseera bannayuganda baveeyo bateeke amaanyi n'omulakako n'essira ku kuyigiriza abantu eby'emikono eby'ekikugu eby'enjawulo ko n'ebyenjigiriza ng'omuntu akwatako n'emikono gye tusobole Uganda okugenda mu maaso n'okuvuganya mu katale k'ensi yonna ak'ebyenjigiriza.